abantu tebategeera ti Bobi Wine aze naki mzee ente eyo giraba fe tukugamba mu psychology a drowning man can hang on a straw. Of course. Omuntu agenda okuwa mu nnyanja a drowning person ne bw'omukanyigira oluseke alukwatako n'ebisubi abikwata yeewonya okubbira kakati a disorganized society ng'eruzinze hope ajja yenna era ffe abanunzi b'ente nabaga nze nasadinga nnyo nasadinga ente kubanga nze natandika okugoba ente ekyawagoonya ekitanga ayina buca bane nayagala sente nga ente zetuguze ekyawagoonya nzija nzigoba andi nga kitange bwamala okugula ente tujja nazo ku bigere tewali nte erinnya motoka ng'erinnya abantu tebalina motoka nga tugoba ngobe naye abalaala abalunzi b'ente baddira ente enkadde twaziyitanga kagambu ne baginywesa walagi omusana bwe gujja okyakumwe wano mu kikomera ekyakala naye walagi wagiggwerako ne bwogyokya mugittirawo ezaffe tezaaliko mmotoka tewali motoka zitwala abantu emotoka nga zino ezammwe zemulaba era gwe kyotegeera nti ffe abalunzi b'ente tulina science ente nga yalidde sabbuuni ngikwata nenjasamya ekitole nenkijjamu I grew up in the cows. I see. Bangamba olulimi lwa Yerusala tiruzo kujjako ate tumanyi nti abaganda baagala nnyo olulimi lw'ente olujjako kino kyawaggulu olulimi lwoma embizi matu kubanga amatu ago goolaba ge galina omusaayi gwokka amatu ku mbizi gawoma nawulira bagakayanira yes era baagala matu kubanga embizi yonna ki embizi yonna masavu n'omusote tegubojja mbizi nze njagala kubuuza Bobi Wine yagambye gundi mpuuga alekulire anti kyembabuulira mpuuga ne yeewozaako mumwagala nnyo ebintu ebyo nze mba mmala kubirolinga nemba wagundi nti ebintu byonna bifaanagana human nature wants freedom. Of course. Omuntu yenna mutulye families abaavu balwanira mutwe gwangege namboze yagamba ko nti Museveni ne mu maka yakabengege yakabaki omba bwavu mulwanira ki mutwe gwangege. That's the value you have. Bumuba abagagga kati nze nyinza okuyomba ne mukazi wange lwaki ovuze kibina nolekawo legias notavuga benz kati kakati bwe bakutu enyombo ziri ku ddaala emmotoka ziri ku kirwaki otutte emmotoka yange so buli levo mwina kyemulwanira ti somebody can think balwanidde ki omusajja titi kakati gulowooza ono omukazi gwe bakwata muka Katonga bawa ayina buli kimu era fayiro yagwa naye abalamuzi balina obbawa beyiro kubanga luli bagamba nti mada emala ennaku 65 naye where investigations one ne temper z'abantu zikoleki but where you have a completed file ate erinda ki omulamuzi abaweera ki but I cannot condemn a judge. Why? Omulamuzi amanyi nti investigation zammwe ezaakulunfu mwina be mwayidde abatali batuufu era nzisiza kulwanira beyiro. Why? What if I'm arrested? Singa bano abantu abanenkuba nakalema bannalwiso nange baali baagala kunsiba naali bedde luzira on a framed up case. Singa beyiro bagijjawo. Yes. Museveni yali agala beyiro bagijjawo lwaki nga bamulimbi ti oyo omwana era bamusibira bwereere. Oyo omwana dokita yali asoma yali ekyomulomuzi bamulita nga babagamire omwana oyo yava mu famire yabagamire yebagamire si yamuzaala era sebangako Museveni nga apanishinza abantu babiri yapanishinga bagamire omusajja n'amugoba mwayigigeza ofiisi nono n'amumma obulamuzi n'abamutwala emisinde n'aba ne babawa emidaali Museveni nakibateekako bagamire gwe balunza okukola Museveni bamujjuza naye muntu tibali bakuba bagamire butaba chief justice bali balowooza nti agenda kubeera the first female chief justice. Yes. Oyo omwana oyo singa M.i.S.O bagibuuza oyo omuwala bamutira mu kikajja ekawolo she made
3 disparate phones, one in Kenya, 2 in America wali mamawo. The first suspect yali kitaawo ng'alowooza malogo. Naye Gasumba yajja waayi. Baali babasaba ssente nga babagemere tebayinza zibawo. N'egundi kaka yagana obbawa ssente n'aleeta omusajja okuva e Butabika nti omwana we mulalu. Kuba bw'obawa ssente kitegeeza confirmation nti wakola ki. Genda ku bwadivaiza kubanga abaana bano baali banjooza ennyo. Nali siyinza genda nti omukani y'omwana alimu addemu ekidoli kyakiniimu. Nakano ennyumba zange bwe zifaanana. Omusango gw'omukatongo ono omukyala guwagira bamuwe beyiro. Police has completed this report. Yes. Naye nabagamba timwakola ensobi. DPP is a judge. Ate ajajinga atya omusango. Previously, the DPP was a policeman. Nga tayinza kugiralowa byabani bye bakoze eki. Bye bakoze. Kati mulamuzi amala okusengejja emisango agijjewo. Okitegedde? Mpulira. Kati mu ebintu byamwe byonna. So you support DPP? Avenga mu institution ya police. Omulamuzi bamuleetedde ebyobusiru. Nga nange banneeregamu. Ne banjafuwaza bino byonna ne babyonoono. Nga mukuyanja kuwaza bayina emisango yabajeneemu nekizunza olukwe ennyo bambatte nasalawo njafuwale naye nga kizunza olukwe nono munne tibannumbye kakati I cannot condemn a judge ti judge oba alya ssente oba akoze eki but a misuse of a privilege at this age ku myaka gyange I get a bail naye mwe kyemwakola nti experience twali awuddemu nti dwago bamukatanga bye motoka ngatanda jibba abamanyi bagenda bawambe gavumenti bagende wa Museveni bonga tugenda kumujjaluzira Museveni yakomyawo dwago n'afuluma nakulisatu nkaga mutano mazima mwenje kisekeeza mukomera satu nkaga mutano kati bannawulira kintu kyonna katwali twabulamu nga bw'olaba nti abamaje bayina division court maso bayinawo court maso etuulawo wenyini ebombo wotidde omuntu bakuba amasasi naye nabo bagenda balira kishinga tebikyaliyo tojjekera mwana eyakuba abaserikale ne pisto ye abaali babbye faaze kale amajja nga bamubyeko ameyo okyabiraba nga bakyabikola kati court maso nayo etuuse naye eyinza okubanga erimba kitetta bamuleetere pisto pistol ya Gaddafi, golden pistol, pistol ya gold was acquitted by a court martial appeal. Kubabi ya bulimba. When I go so can I go down in Galabizago. I got into some time to M.i.S.O. A privilege since a Jewaka. I'm with potential. Younger than put. None of the Kazinda, I didn't see that. A gondy. Uli bamusonyi yamwa yamwa ye bamusonyi yes ate ye gondi lwakitavaayo sebufu omuserikale gwe baga nti yatta naye n'abalala bonna baali akwite sebufu nga bamwagalako poloti bayi ngedende bagondi kaduna binga afuluma mu kizimbe kye bazimba gwasula na mukazi wo osula n'abaana bo ye sebufa asula yezinzi kaduna bi omuyira ki kaduna bi lwaki bamwita kaduna bi kitaawe jjajjaawe yagamba nti nze ndi kadduka nabbi byenkola byonna byaki kaduna bi mulaba mu mmotoka nye nga ngenze wa sebuufu wali bwaguloko pai afuluma yakuba kigongo ye ne bamuwa abaana bamwe bagenda kubeera bati kaduna bi bw'aba avuga emmotoka ng'ali mu kizimbe ekyo ajjukirako abaana basebuufu ayinza ogenda mujjana kaduna bi ayinza ogenda mujjana simanyi nga mwasiba sebuufu ku bwereere muntu omulamuzi mumanyi era bamuteekako abantu bangi oyinza kusiba omuntu emyaka 56 nti ne bwe baba bakoze apiiro era alemereyo omulamuzi oyo bwebutikeera kuno kyange ne bakuba akatambi alibeerawo wali abo abalamuzi abo bonna mbalikodinga. That's why me I don't fear prison. Bw'okola obubi nga nange ngenda mu kkooti y'ewaffe bego mwenda mu kkooti omanyi nakulira mu bintu kati omanyi nti ngenda wagonde ngenda wa Bujingo nasomerayo Luyera nzirayo yes nanyumirwa
naye ate ebyange mbireka wala tebagenda kumperekere bwe babakwatirayo. ekitegeeza okkiriza nti ababugingo bamaanyi okusinga njo kyolugoye lwange tebannampa lupya ngenda mu kyaki njo kyebyange pasita mpaddeko omulimu omulala abo mwebali bakuba endongo wano nga mbawadde amalwa era nze nkikiriza manyi lwaki nkikiriza batugamba nti nabiyerabirayo kalo amalwa bagaagala ge malwanyi akalo ke kasooka ekyo kikiri bateeri mu ensaka y'amalwa bakubira abalabe bo tolaba ono gwendika eri wamala bwe yayimba nti bitwalayako gaali mawa amawa malwa ge malwa konko si tonto bateekeremu amalwa agaensaku teeka mu bbiri n'enseke okasaka tegaliimu bwokomawo tebakubonereza ate nonyeyo olabye mbakwate olabye ngenda olabeko wabugingo n'olubugo tingenzeku entuuka mu kkubo abwe mbeerega mu ntuuka mu kkubo bali mikwano gyange ngende to express solidarity lwayigo there for baptism ngenda kubeera mulokole sibikolere ati abaye bakusabira bagamba singa omala ddala n'olokokera ddala ne bano n'obatwala ne babookya waliwo olugoye olusiiwuka n'olutasiiwuka abazzukulu bange baŋŋamba wano abaana balina sabuni ge bagageisha abazzukulu bange baŋŋamba jjajja tutuleeteranga oyo geisha obwana tebukula buli mu bbaafu akonya obwana kati bano ab'ekirango tebakimanyi yabaana obwana bwe bumu buli mu bbaafu balanga geisha obwana obutakula geisha yali baddeko nga nabo bakuze nga bano bagamba wano tika Uganda bakasitudde bwebali ebyange bisigalawo wano ogenda mu kanisa naye byo ngenda naye okomawo n'obiwa amalwa gange nziye ddala nga sinnakka wano kwe lwakunzijako defense. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into